Lulinga bwe nabagamba nti nno ebintu mu Saudi Arabia byakyuseemu naddala eri abakozi kino kye nali ntegeeza. Luli nabakolerayo ku ka video nga ngenze mu banka ne bagana okumpa ssente zange olw'ensonga nti ikama yali teri mannya gange. Good enough empapula zange zikomyewo, ikama yange n'ogifuna nagifunye ngenda gendako mu banka mbatwale into process biki ebigenda mu maaso. Bw'oba ennaku zino munnaye ng'oyagala okuggyayo ssente basooka kusaba pini, basooka kusaba ikama namba then n'olyoka otekamu pini okuggyayo ssente. Gwe kyolina okukola kutwekuumirako ku subscribinga, ku likinga, commentinga ng'okozesa erinnya lyo. Tomanya tuyinza okuba nga tujja kutumirako gye bujja. Gwe weekumire ku eno channel mbatuuseko updates z'ebyo ebigenda mu maaso. Ffenna tukijjukire nti nno contract ya Saudi Arabia ne Uganda yaggwako. So kati Saudi Arabia okwemulugunya kwaffe kwatuuka mu gavumenti zaffe bafuba okulaba nti buli kimu bagezaako okukitereeza one by one, teekako n'okunyigiriza abo be balaba nti nno bo baali bamenyeeko ku mateeka. N'ebyo byonna tetugenda bigendamu, tugende ne kino ekiza olunaku olwaleero. Gwe twekuumireko obeere nga tosubwa. So guys inkomyewo nga bwe nabadde mbasuubiza enti nno ngenda kuba nga mbatuusaako updates z'ebyo byonna byonna ebigenze mu maaso. Wabula ngenda bwe nasoose ne mbagamba era kino ngenda kukiddamu enti nno ebintu byakyuka, ebintu mu Saudi byakyuka. Yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel yange, likinga, commentinga, tubuulire gy'osinzira okulaba video zange zineeno. Kwata akade akali awo waggulu oleme kusuwa video yonna gye tuteekayo. So nga bwe nakoze video esooka ne mbaga nti gendako mu bank nga process yonna bwe yabadde, nti omulundi ogwasooka kadi yange yasazibwamu ne nkozesa empya nga nina okuddayo mu bank okulaba ku ssente zange. So ngenzeyo okuggyayo ssente bye bino ebivuddeyo, naye nga sinnabannyonnyola biki ebivuddeyo.
ngenda kubanga mbabulira procedure empya nti ATM machines ezisinga zonna bazikyusizza mu ngeri gye zirina okukolamu. Ennaku zino ATM zibadde nga zikola mu luzungu teekako ne mu luwalabu. Essaawa zino eno ne w'ogikozesa ng'oyagala kukozesa mu luzungu n'onyiga ak'oluzungu egenda kugaana esigale mu luwalabu. Ate era wano eno bw'oteekamu kaadi bagenda sooka bakusabe secret number yo eya ikama obeere nga ogiteekamu. Bw'omala ogiteekamu then olyoka oteekemu pin code eggulawo account yo okugyayo sente. So yeyo procedure esinga ddala ate nga procedure eno emenya bw'otegendereza nnyo munnanga nti oyinza n'ofundikira nga ne sente zo zikwatiddwa mu banka. Nga bwe nabagamba nti nno kirabika gavumenti ya Saudi Arabia ebintu bigenda bigitabukako, ensi ezisinga tezikyayagala kutwalayo bakozi. Era nga tukijjukire nti nno ensi nga Philippines, ensi nga Indonesia, ensi nga Sri Lanka baagaana okuddamu obawa abakozi abakola ewaka until nga bajjewo kye bayita kafara system. Era nga abakozi abasinga abajjeeyo abajja mu Saudi Arabia nga bavudde mu ensi zenjogeddeko baba bazze ku lwabwe through agent naye nga si companies eziba zibaleese. Abamu beetika mu sente zaabwe nga abantu ne basalawo okujja. Kati ebintu munnange byakyuse era ne bikyukira ddala. Njagala obeere aweya. Ate ekirala luno olupapula y'emu ku nsonga lwaki tuba tulina okusaba obuyambi nti omuntu ogenda n'osindika sente zo nga nnyingi okutuuka ewaka ng'obusente butono ddala n'osindika miliyoni 5 ne watuuka miliyoni 4 n'ekitundu emitwalo 5 gonna nga gakoze gatya nga gagenze. Omuntu watuuka osaba obuyambi n'abeera nga tayambibwa, ekintu kinene kidisappointinga nnyo. So ge amawulire sofa agaliwo gwe n'abadde tannaba kukitegeerako engeri ebintu gye bikola tandika okubanga obimanya essaawa ey'olwaleero nti essaawa yonna ebintu byandibeera bibi gy'oli. Yenze Sheila Adita, subscribing, liking, commenting video ebe kunyumidde tuwe like ate era otwekuumireko embaagala nnyo.